kitalo baffiriddewo ewa Pallaso bibino bikuleetedde ate nga balamu okuleeta abakalamoja mu kivulu kya Pallaso nabyo birina maaso awo nga bweri enkola yaffe wano Kwanda Boy UG nga video sinaba playingira mbadde nsaba okampeleka like kabenga kasotambula katukira omuntu yenna yanjagadde kumanya kweno information ajutikalo dagamba janga kulombeddwa namba yawe simbe 67 mukubide ajja kuba kuyamba era gwe nayagala okulanga naffe namba yaffe yawe 0751487151 tukubide tujja kuba tukola shi tukulangira business yo toyogikiriza kola shi okona kale katukine mowe gafe agalero kigambibwa abantu batamanyi na muwendo baffiriddewo emmotoka y'ente wezine kola shi ne batomera nga bava ku kivulu kya Pallaso katame kalina maaso ngenda banga kuplayingira obanga tukalabe bulungi ojja kujja mu inbox yange nkakuwe namba yange iri yawe simbi 51 kakano era nkomewo ne bya Pallaso n'abakalamoja. Sajja yiyasa abantu kegisa abantu kimatako jante kegisa abantu asa abantu baba babadde bava ku kivulu kya Pallaso mujjeko ente muzirye balamu webale kuleeta bakalamoja n'obayuwa mu kisaawe erugogo mwakuta bakalamoja ne mukwata baveeyo lira bonna balina ensaze bazina banange balamu kye wakoze naye Katonda atali yanguzi aliye ne sikini yabalazeeko balamu wagenze ne mukwata basi z'abakalamoja nga bangi nnyo bawunya obusa bw'ente baddugala balina enkuubo muno balabika bubi ne mukwata abasirikale bonna ne muyuwa mu lugogo bajjuze mu buzeebuze enfa yammwe naye amazima gazuuse nti Alien Skin yamenye record bwetuba nga tugeraageranya nti lwaki Alien Skin yamenye record yalangidde ennaku 3 abantu babadde wa Alien Skin helikopita ne zibuuka nga zino n'abazirise ambulance ne ziyiika nga zino n'abazirise bannanga Alien Skin yamenye record omwana yamenye record nze nowenjogerera nabadde ku ttabo yakakadde kamu MTN shida sponsored Alien Skin abantu babadde wa Alien Skin ng'oli ne wanyapa teryaseguka maswali abantu babadde wa Alien Skin ng'oli ne wapama mu mpalaga masiva opaka nga ndabya Alien abantu babadde wa Alien Skin toyizijjudde ennyonyi zibuuka Uganda Police nekola omulimu omulungi neetereza abantu ewa balamu abantu bayingiridde bwereere babuzeebuze nti bakikubye era Alien Skin tabakubuuza lugogo yabadde tegenda kuba Alien Skin tabakujjuza ekyabadde wa Alien Skin Ntebe Road Kampala yonna Bombo Road enguudo ne zikubako naye nga muyimbi ayimbidde emyezi 3 ng'atavudde ku TikTok omuntu ayimbidde emyaka n'emyaka yewana nti akuba lugogo nga bayiye mbakalamoja nabiri. So Alien Skin nze ng'omulamuzi wa social media Alien Skin ye yasinze era omuyimbi yenna ali eyo ng'onaategeka kakoosa tiko nga Alien gyali gomanyi gwe ekyo kyokka baagambye nti ne bwakubayo nnya abanego babadde tebazze kulaba Alien badde bazze kusomesa Pallaso somo. They wanted to punish Pallaso, that's all. Sigati Pallaso twamukyawa kukuba abantu ekyamuleetera obuzibu mukubakubanya abantu babikooye gavumenti tebakwatako abantu kati bajja bakwatako Pallaso losize wakoze kyekisero oddeyo ku drawing board ogambe what went wrong. Yes naye omwana Alien Skin alina ennyimba nnya notofunayo wadde omulema Pallaso bali babadde bantu nga we mubazoominga bino bikamera byasanyuka
ate kafuko bw'otaggwemu bintu ebyo byakuzuuminga abantu bawere kumbe batono. Kati mwabadde muzoominga abantu abali ewa Pallaso babadde batono nga buli omu akiraba stage ng'eri sayidi emu gwe wali olabeko stage gye bayimbira sayidi emu. So n'olwekyo Alien tukukulisa my brother nali sikwagala Alien naye kati ebintu engeri gye nabirabyemu nze Junior sirwanisa bintu bibiri, omuntu ayina favor n'omuntu ayina abantu simulwanisa. So anybody who thinks ntujja kuddaano tuwane Pallaso empaka Alien won yabadde n'abantu emitwalo 3 ebweru wa Freedom City ng'abantu bamenya na gate kuyingira ng'ewa Pallaso walinga abantu bakomye kuyingira ewa Pallaso sawa 3 ng'ate tiketi bazisaza n'ozisala nti bambi muyingire. Walabeko Balamu nga yeegayirira abantu. Balamu yatuuse okufuluma ebweru ng'akuba kye bayita kikuba nsiko tibanneemujje. Nze bankubidde essimu wano ewaka nga bataddewo just wamafiri entule nga buli ayingira mujje nammwe muyingiraawo naye nga kyekyennyo luyale butagoberera bye nagambye Pallaso. Pallaso abadde olina okukola ebintu bisatu konsati kugikola ku Sande nokkiriza noga bafaani bange ku kyendabyeko konsati ya Sande nguddemu Dayolia wabadde olina okuteekawo bubaasi ebweru nze kasita nawulira nategedde Pallaso jaka byabadde Emilanga nabiwooba erugogo. No,